Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe kiyitibwa buuku Iqra. Kino ekitabo wallahi kirungi nnyo eri omusiraamu yenna ayagala okuyiga okusoma Quran. Kitabo kiwanvumu kina peegi 2 zonna olina ozisoma. Peegi 2 naye ng'otandikira mu kiri ekyaffe ekya bulijjo then ojje mu kino ng'odduka buddusi misinde. Okitegedde? Yasaruna ekitiibwa. Tugenze tuli ku Basra Studies. Nam akwade ennyukuta za akwade kaf akwade ta ne ba. Okitegedde? Nekibeera ka ta ba nakigatta kataba naga nti weeyigiza okusoma speed. Kataba nakwasa kata sakata akulaga nti eno kaafu yemu neeno nankubadde olaba nti this one is different from this but zezimu nyukuta yemu just style. Okitegedde? So sakata okitegedde? Tugenze. Kadhaba akala hakama taraka. Okitegedde? Wenekana akalingiza wano nkakuwe. Kafara naqada natulekanyiza kimotoka wamma. Naqada nakaha fataya nkudyam. Kafara naqada nakaha fataya. Eno kaafu gyakuwadde gyagenda okukozesa. Eno kaafu eno gyakuwadde. Eno kaafu eno neeno zonna genda zikozesa ku peegi eno inshallah. Ekyagenda mu maaso kutune pati yayo eddako.